Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade kitalo nnyo ne bagita Faadi TV kitalo nnyo munange kya mama wa Susan Makula munange afudde amawuli agatambula bwe gatyo bwe galaga amawuli sibaga sigwavu nite kikanga 3 muzizo amawuli kigajenda niko kubanga twaki agatambula ku mitimba gano si birungi ku side ya Makula era nga ntisa yoka ku side eyo kitalo nnyo ekya mama wa Susan Makula golengera mu kifaananyi ntisa y'amaanyi ku side ya Susan Makula information ekyavaayo mpolampola nja kuba nti batuusako wano ku Faadi TV mwengera kubanga mugi followinga mwengera kubanga mugi followinga mu subscribing munyige ne kade si birungi ku side yo mbagala nnyo mwenna era mbebaza bali mu America ku University of Chicago mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo abali kata mu kibuga bakita Doha era nga bagamba nti ambu akyanaku nnyo it is pity akyanaku nnyo Susan Makula akogamba aviriddwako maama we era nga Mukama Katonda mwoyo gwe guwumuze emirembe oba gulamuze ekisa Bagambi twolo information ya maanyi ya linkinzi nenga information eyakalinkinga bwetyo bweraga eraga nti omukyala afudde ekyebuzibwa omukyala abadde mulwadde oba nedda information ekyavayo mpola gwe kikakatako kiri kimu kyokka ku subscribing onyige kade abona subscribing anonyiga kade ojja ku receivinga ka notification oba bu notification nga ntadde video wano ku Faadi TV munange maziga gokka ku side ejukira Makula babadde mu nteekateeka ekola omukolo ogw'embaga ne Pastor Rosias Bujingo era nga mama wa Makula abadde yeesungadde omukolo era abasinga bagambye bambi afudde takoze ki atalabye ku mukolo gwa muwala we munange okufa kweko olusobo oteekateeka nga ate munange ne Katonda akuteekera manyi kuno ku nsi teguliika afuga nsi Katonda yeka yafuga ensi oba bisesinga bobo tusiza akasirako ne obeera badde olina pulani ezenkana ziti ezenkana eggulu oba olina okubanga okolaki oba olina okubanga osikamu oba olina okubanga ofa oba olina okufa gwe n'obanga obadde olina ebirooto ebinene nga ebinene bizibu era ng'okufa kutuuse tolina woyinza kukuwona tolina woyinza kuwona kufa ate okoteeka oba ensasira batta abantu oli atta muntu ng'oyinza gamba yensi agenda gisigala kaya giwangalireko awangalenga nfudu ate nga n'enfudu zitukesa nezikugamba enfudu zitukesa nezifa kyoba omanya nti buli kintu ekissa ku nsi kuno kijja kufa oba kiwuka oba kanyonyi oba buki oba biwuka oba biki oba bisolo oba biki buli kyomanyi nti kissa kijja kufa okuleka amayinja n'ettaka ebyo tebissa naye kasita omanya nti gossa manya nti ogenda kufa era bw'osegeera omuntu ng'afudde mbasi kutegeera bw'osekera omuntu nti ng'afudde mbasi kutegeera kubanga ffenna tulina okufa teri agenda kusigala ku nsi kuno kyobola nze neewuunya abantu kyobola bagamba nti ebiseera ebisinga okufa oluusi si kibonerezo kyobola amawanga gasinga gajjawo n'obulabba kubanga omuntu ne bw'ofeera era omuntu bw'omutta oba omuteeka kalabba tibateeka aba waakufa tibateeka abayitagazi kumubonyaabonya wano ku nsi bw'abanga asse munne ne mumutemako oba mukono ne mugumutemako n'alyoka abonaabona n'alyoka afa obulumi kubanga mugamba okumutta aba tawulidde ku bulumi kubanga okufa tteeka oba abasinga bagamba nti muggyewo obulabba mubatulugunye nga butulugunya butulugunya abasinga amawanga agasinga yenteekateeka gigala kubanga galeeta era myaka egijja maaso n'embyasa ebijja maaso abalibeerawo mu myaka gy'e2000 mu eyo 2008 2000 2005 myaka egyo 2007 myaka egyo egyeyo oyo ngamba mu 2008 ate mbangenze wala nnyo kale katugabe mu 2005 abalibeera ebisinga bigenda kukyuka mu mateeka
obulaba bagenda kubujjawo. Bwetegereza amateeka agasinga amawanga ag'abazungu baagala kubanga bakyusamu, baagala kubanga bakutulugunya butulugunya. Bw'oba osse muntu ne bakukalakata emiggo ne bakutuuza ku butebe buno obukubya amasannyalaze, bakakutuuzako ne galeka gakunuunanuunanuunanuuna, ogenda okufa nga okifiirinze baaba, ogenda okufa nga okifiirinze kubanga balaba okufa teeka buli omu waakufa, tekiba kibonerezo oliwo omutta. Oyo bwa tumubonerezza aba yeetaaga kumutulugunya ng'akyali ku nsiko n'agenda okufa nga atulugunyiziddwa. Bwe kaba katebe k'amasannyalaze ne mukamukutuuzaako, kivula mbagamba amawanga g'abazungu y'enteekateeka gigagala okubanga galeeta. Kivula agambe nti omuntu bw'afa ffenna tteeka tulina okufa. Kivula agambe nti bwe kitu kyomanyi kikissa kirina okufa. Bukkiriza oba gaana, oba gwani oba gwani oba gwani oba gwani. Ate okufa tekuliiko nti ono mukulu, oli simanyanga mukulu, alina amagye ag'enkana gatya, simanyanga oli yaani, ate gundi teri. Okufa tekubimanyi, ffenna tuli bakufa era tuli bakugenda. Teri agenda kusimatuka baaba, teri agenda kusimatuka. Subscribinga Nyiga Academy, bagita Fuad TV, kitalo nkya mama wa Susan Makula bw'atyo bw'afudde. Amawulire gakyavaayo mpola mpola, yakombe batuusaako wano. Kitalo nnyo bambi, Omukama Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa oba guwummuze mirembe maziga gokka ku saidi ya Susan Makula kussa ne Pastor Aloysius Bugingo. Si birungi ku saidi eyo, bagita Fuad TV. Mwe bali nnyo kubanga mujje kumerako n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kalire gamba nti a comment section weeri awo oba kabuntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga. Mube bulungi, likinga, subscribinga Nyiga Academy. Mbagala nnyo mwenna, mweraba.